n'okweswaza n'okweyanika amawulire ge tulaga gatulaga nti omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga ate munnanga akuttemu mbwe ebyanguwa n'agenda mu bitundu eby'e Tanzania okuluga Ssaabasajja Kabaka mbu aleme okumugya ku Nnamulondo. Naye bannange Mayiga yeeyita ki? Mayiga byonna ojja bikola, buli kimu ojja kirowoozaako, buli kimu ojja kikola, naye buli kimu time ejjatuuka ojja kukyejjusa. Ffe weetuli bigambo tubikugambye, tubikubuulidde, weefudde nampulira zima, weefudde gwe bitakwatako, weefudde ataagala kumanya, naye ojja kumanya lwampaka nti bannayuganda bye balina sse ku ggwanga lino. Era twongera okujjukiza nti akaseera kagenda tuuka nga tokyalina ky'ogamba bantu, wabula nga nawe weebuuza lwaki nze akola bwe nti. Baganda bange, mikwano gyange, genzize okubawa olunaku olwaleero ge Katikkiro Charles Peter Mayiga ono nno abitaddemu engatto era gye zitatadde buteesi engatto, agenze mu Tanzania okuloga Ssaabasajja Kabaka mbu yeenyweza yeenyweza aleme eggobebwa ku ntebe, naye nga ndaba akadde nga Ssaabasajja Kabaka yayagadde Mayiga atasobola kusigala wano wadde n'olunaku n'olumu wadde n'ekiro n'ekimu, naye era ffe twongera omujjukiza n'omutegeeza nti akadde ke kamuweddemu. Tugenda mu kuba nookawuntu, tugenda mugoba oba ayagala oba tayagala. Manyi buno obusajja buno obulungi obwajja ne bwesiba mu ggwanga mukwano bulowooza bwe butegeera bwokka era bulowooza nti bwe bulina sse bwokka ku ggwanga lino, naye time egenda kutuuka nga tebukyalina kye bugamba. Baganda bange, mikwano gyange, ebigambo byebyo buli kimu tukikoze, buli kimu kyogeddwa, buli kimu tukirwanyeeko, buli kimu tukitaddeko ettaffaali, buli kimu kikoleddwa nga bwe kirina okukolebwa. So twebeereremu tutaase eggwanga lino. Him more than what you think. Any statement you do or you state, it pains dictator more than what you think. The reason as to why those gentlemen come into your inbox to intimidate you or to buy you off from talking about some issues, that means bamukote ewanyi waluma. Video kasikiti kona kozanya ekigambo kyonna kyokozesa ng'okiraga abasajja abo kiba kibaluma nnyo n'okusinga. Naye atadde ka voice to note kano nako we banywe balire yakoze akantu kano. Abantu tubatuka natina kitwagala era mputuka wakabadia mwe kyenjagadde okuga buli kyokola kyonna mu struggle oba commentinze oba sharinze kitegeeza nti kirina effect gye kiba kireese, so teweenyooma. Kankabaddiremu nakali ak'omwana tusimbule video. Abantu tubatuka natina kitwagala era mputuka wakabadia mwe Alright. Kati bw'otegeera effect y'ekintu ky'okola yensonga lwaki bajja mu inbox y'okugamba why twagala kuwa ssente sizi fire tosiizinga fire. In fact omuliro kuma mukume. Akaana kano kankabaddiremu dde tusimbule video. Alright, kati ndoza mutegedde bulungi effect y'ebintu byemukola mukipinge on nga mukola boss kits ne video abantu bajja tegeera kye bayita effect y'ebintu ebyo. Okugamba obeere mwegendeza omuntu akugamba okugula okusirika n'okulya ssente mwandibadde muyiga. Ngenda kuzanya ka video ka muganda afono. He was pro NRM. Bamujje Sweden nga bamusuubiza buli kimu. Tebamuwaako wadde n'ekimu. Bennyini be bamwettira kyokuwa kyakulabirako ki. Sigala wooli, sigala mu struggle. Museveni, 7 oil. 7 tomuvuddemu. Nzinga muvaamu ntya.
Museveni simuvanga mu musabba. Siva mu musabba, siva mu CID, siva mu Uganda Police, siva mu Judiciary, nibana bokusibu makira sigala amagala kuba ndi mugobesi w'amateeka. Video etandise. Wasanja Karo Charles Peter Mayiga Saalonga Mulengejja gye baliko gy'otuusaako engalo kansubire nti oli bulungi. Neka group ko akali Mengo. Amanya gange nze lumbuye. Newaayo okulwanirira Ssaabasajja Kabaka Buganda ne Uganda yonna ku lwabo abatasobola kweyogerera n'abatulugunyizibwa. Gwe wenna omuntu ali mu Uganda naddala Abaganda bali mu Buganda abakyewunzise olw'ensonga nti abamu mulowooza nti tulowoozanga mmwe nedda. Embeera ya muko weewumbeko etusibye emiguwa mingi nnyo obutasobola kumanya nsonga nga bwe zibadde zitambula. Wattu twali tumanyi nti ab'ekitiibwa era kibeera kitiibwa era nga mwina n'endowooza esukka ku yaffe ne twagenda okulaba nga ate ekitiibwa kitegeeza buferera bubbi. Ne tugamba nti katwenyigire mu nsonga zino kyekyatuleeta. Mbadde nga nzija nkola video esookumugamba tegeeza kiki ekyagana Wannyendo okweggala n'enkibabuulira kati n'olweka nzije nkyongereko mutegeere bulungi nnyo ensonga nga bwe zigenda mu maaso. Nazzi kuno Obuganda bwakolanga kyamaanyi nnyo mu kusala obukulembeze obugenda mu maaso mu ggwanga, naye Museveni yatubikkulira akabikka omulalu n'atwefuulira ng'akozesa enkwezi engeziri emmengo ezitaagala zoogerako. Tuzze twogera ne mbagamba nti ebintu bingi nnyo Abaganda abadde beebuuza ebibuuzo nga tebafuna biddibwamu olw'ensonga nti byali byakwekebwa. Bitya? Abantu bangi badde beebuuza Abaganda baalekawo bate Baganda bannaabwe bali mu nsuku ate ne bettanira Yoseliti Bahabulota Basera batabani wa Akala ekyensere emizizide ensanga bisibe ne Banyarwanda banne ate kati abasaanyawo Buganda. Wattu tuzze tubanyonnyola ensonga zino era ne ku Lwomukaaga ne ku Ssande nabanyonnyola olwaleero mbanyonnyole bulungi nnyo. Mwenna abagenda okunyonnyoka ebinyonyofu abanyonnyoka ebinyonyofu gye banyonnyokera mu banyonyofu njala okubategeeza olwaleero ekizibu ekibadde Mmengo ekitudde Mmengo. Muganda wange emitetteme emiziziko egibadde Mmengo gibadde tegisobozesa Museveni kuvaawo bwe bukamba basajja bwe balina. Omugenzi Dr. Andrew Tankome Kayiira, omugenzi General Kasirye Gwanga, n'omugenzi Kamyankwanga n'abala bangi nnyo abasajja Baganda baali mu nsiko. Bangi bateekebwako ekibulooka Baganda bannaabwe okusobola okuyisaawo Yoseliti Bahabulwa. Mwali mwebuuza lwaki Kabaka teyasobola kusinkana Dr. Andrew Tankome Kayiira, abasajja abaali Mmengo era bye baakikola ne babulooka Kayiira ne baleeta Museveni. Ndoza ansa mwegifunye. Olwali we twogerera abasajja be bamu abali mu system be bagezaako okubulookinga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati kansoke mbagamba olwaleero Ssaabasajja Kabaka kyekitikkiro kya Buganda era kyekitikkiro ky'Abaganda. Naye abantu abali Mmengo bonna wadde bagaa nti baweereza Bwakabaka si ba Bwakabaka ba byabufuzi. Those are typical politicians and they are working under Museveni's regime. Kati baba working under Museveni's regime tugenda kudda nga bwe tuba tukola ensonga zino ti Ssaabasajja Kabaka tumuteeke bali tusooke tukalakate buli musege gonna oguli Mmengo. Tugenda kalakata abasajja bonna embwa yeesigama ennyama kubanga tukitegedde ebintu byakola n'Abazungu ne Museveni n'Obote bibadde bikyagenda Mmengo okulwanyisa buli Muganda w'amaanyi agenda okujja abagenda mulwana. Mutegedde lwaki Tankome Kayiira bamugana okulaba Ssaabasajja Kabaka ne batwalayo Museveni. Mukitegedde lwaki kati balwanyisa Kyagulanyi era bakulembeza Museveni. Tugenda bakalakata n'embwa yeesigama ennyama emusaaga. Kati mukulu Wasanya Charles Peter Mayiga, ntegeddeko nti oyina mission nti oyagala kulumya Robert Kyagulanyi Ssentamu politically, economically, socially. Naye njanasooka kutegeeza tolwana Robert Kyagulanyi Ssentamu weerwanyisa wekka tolwanyisa Baganda. Mbuuza lwaki ekibozibozi kibadde kinyumya emyaka 5 Muganda talifuga nga mukimanyi muli kyemukola twakijjo tukiteeka ku mmeeza ensi yakitegedde. Kati ne bw'onookera ku makya n'oyogera enjuba n'ekya oba neeva gyeva neegwa gyegwa omala biseera twabategedde katugenda bakalakata. Mubadde stumbling block ku bufuzi okukyuka mu Uganda all along.
nga mukkiriza nnyo abagwira okujja okutwala Buganda kubanga bo tebalina kye bafiirwa ne muleka Baganda bannammwe kye mwagala okukola Kyagulanyi kikafuuwe tekijja kusoboka. Mu meeting zewatuddemu wagambye nti ogenda kulagako Kyagulanyi gwani era n'okuproposing ebintu bino wammanga manye kuwoli. Wagambye nti osobola okuyita mu NEMA ne Buganda Land Board ne musaanyawo Kyagulanyi byenfuna nga musaanyawo One Love Beach Busaabala. Njala kugamba nti mwakigezaako ne musenda ettaka n'ebintu bye Kyagulanyi tebatwalako mu kooti tiyawabako era teyayombako nammwe yasirika. As well today tukugamba munnange fena fe tukusupportinga genda ogisendewo. Mayiga as well naffe tukusupportinga genda ogisendewo. Nange nkusupportinga as well genda ogisendewo One Love Beach Busaabala genda ogisendewo. Ng'okozesa NEMA ne Buganda Land Board genda ogisendewo. No problem. Nze nange nkugamba mu meeting gye watuddemu nti ogenda kuzooganya Kyagulanyi politically, economically, ng'oyagala kusenda One Love Beach Busaabala ng'oyita mu NEMA ne Buganda Land Board genda ogisendewo. In fact wali tosana kusugame twala butwazi bigunduza Buganda Land Board mugisendewo. Tujja kwebaza nnyo ekirala era bimwatuddemu ne muteesa mbwera tuyinza okukozesa NEMA okusendawo ekitebe kya national platform nakyo president mwetaaga kumala budde nti nakyo mugende mukisendewo. Omanyi wandikola ekintu okulumya omuntu watu n'owonsika ng'oyamemu yabekkiriza buli kimu kikole kye mwetaaga okukola. Wabula ekintu ekisembayo mu mbinti gye mwatuddemu ng'oli mu kusala entotto butya bwe musaanyawo Kyagulanyi ngenda kugamba Ssebo Sirwanjoka zittannyinizo gy'obeera nti zo zinaawangalira luddawa. Mu bintu by'osembayo okukola by'otalowoozaako koga nti ogenda kutta Kyagulanyi. Kyabulabe nnyo eri obulamu bwo, obwa mukazi wo, obw'abaana bo, bazzukulu bo n'ebintu by'obbedde ebbanga. Kyabulabe nnyo ekyo kizikize kijje mu bwongo obwo. Okitegedde bulungi nnyo kijje mu bwongo obwo ekyo nakyo nkibulize. Mwenna mwalabye bulungi nnyo oluvannyuma lwa myaka 15 nga CBS FM bagijjeko license bagibaddiza this week ne bagaba Demba akozese baagala. Kino kyazze wakati obukukkiriziganya nti omulimu gw'okulwanyisa buli muntu yenna abadde avuganya Museveni bagukoze bulungi nnyo era bakyalina omulimu gw'okulwanyisa Kyagulanyi babaddize operation license ne bagibaddiza. Niyo omuntu yandibadde akubuuza nti can any radio station in Uganda operates without a license? It is impossible. Tekisoboka. Lwaki CBS badde operating nga tena license all along? Kubanga babadde ne mission to block ene prominent Muganda okumukuba political musula wansi kibakoze Kyagulanyi akyabalemeseza. Video bazibalazedda, certificate bazibalazedda saagala kuzibaddamu okujoka mbalage wano certificate a certificate license yabwe gye babawadde njibalage wano bemba najja upload nze wano hiyo wano hiyo license yabwe gye babaddiza okulwanyisa Kyagulanyi officially. Ye certificate bagibawadde olwaleero. Naye video sigenda gizanya butyo babaddewo kati njala tugende mu maaso bwetuti. Wasanya Carol Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja David Wasajja Apuli Agnes Nabawichi ne Sara Kafuutu mujeba leko bakulu kanswente muri bulungi. Mwenna Abaganda gye muli jala bategeeza nti abakulu bano befuula abasika abalina obuyinza kulwasa Basajja Kabaka lwe baali bamututte Namibia okumwangangusa naye kati bibakalidde ku matama. Wabula ekikwasa ennaku abantu bano ngera Ssaabasajja Kabaka bwe yakoma bamwetaaga mufu kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti waali tebajja kusobola kukola baagala. Bagenze mu maaso ne baagala okuteekawo olukungaana meeting yasooka gye baali baagala okuteekawo nti omukyala Agnes Nabawichi nga ayagala okukola mission nga agikola ne family member baba Lusimbi Mpanga batekewo family meeting bafumbe n'ebijjulo beegaane Agnes Nabawichi
nti si mwana wa Olusimbi Mpanga kimukakateko kubanga asigala mu family ya Muteesa which is okay eyo nenjiba kubane bagisuula obaddewo enteekateeka endala ey'okugamba nti baagala kuteeka olukuŋŋaana emmenga oba press conference Sarah Kagere Agnes Nabaloga David Wasajja n'abalala batuuze meeting bagambe nti balizze n'olukalala lw'abaana ba Ssekabaka Muteesa abaliwo n'abo abaaseerera oba abaafa baaterekebwa nayo twagitegeddeko nga balina abaana baagala okujja mbe badde nga bawala n'ebbanga lyonna naye njala sooka bajjukiza mu bakyala mmwe okujjako nga temumanyi bulombolombo na nnono omwana yenna kobeere mulenzi kobeere muwala mu Buganda tolina w'osinziira kutandika kugamba nti ono omwana si mwana waffe nga kitaawo yaleka tatadalise kiraamo oba nga takugambye nti kino kiri bwe kiti omwana kitaawo gy'akwanira tobeerayo kati gwojjawo bweyinza butandika okugamba nti omwana si muganda waffe mwe kennyini abakola ebintu bino muliko akabuuza mu luzungu kyetuta question mark tuzze tubagamba nti mulina famire zemusibukamu era mugenda n'olusinkanayo mu nkuubo ne mwogera nti no muli ku kyeyo nenga mwefu ali mwagala kusanyawo Buganda njera baga ekigambo kimu press conference mugikole neffe tubamanyi bulungi nnyo abana bamuteesa n'ekiramu weekiri kati gwe asinga okukola jjanjaali Agnes Nabawiiki gwe asinga okukola jjanjaali nti ogamba nti oli muga wa Ssaabasajja Kabaka Mutebi njera tegeeza Buganda Lubuga yenna akolibwako emikolo ejimulaga nti Lubuga wa Kabaka Kasujju Lubinga akunnyonnyola bulungi nnyo takolanga mikolo gya bwani takolanga mikolo ku Agnes Nabaloga ejimulaga nti yaani Lubuga wa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri kubanga alina ekizibu ane bwe kiba si kizibu si mwana wa Muteesa mujja bitegera bire ebintu okitegeera kati gwe mukulu Agnes Nabawiiki Kasujju Lubinga ono aliwo omulamu takolangako mikolo oba tebakolangako mikolo gikufuula Lubuga just mweteekawo ng'akajonjo mu maaso nti muntu aba yeewulimulize engalabi ye n'afuluutamukko ng'akajonjo kajja mu maaso tokolebwangako mikolo ate n'ekirala munnange buli mwezi ogubondeka gukufuula ennenge kati tosobola kuba nti olubuga Kabaka ng'ate omwezi bwe guvaayo teguboneka gukufuula ennenge kati munnange wandibadde weekwatakwata ne muleka ensonga za Buganda ne zitambula ate era nga Ssaabasajja Kabaka byatugenda nti lyokangane tunye tulebe ebisiisira bwezenkana ebyo kituufu nti tuwulidde ebigambo bingi nnyo n'ababitegeera bavudde okwogera ensonga zino bangi nnyo okututegeeza olw'ensonga nti bingi byetubadde tutumanyi byetujja bitegeera ensonga endala David Wasajja Apoli naawe kyenyini najja negamba nti munegenda okola endaga butonde tumanye wawoogwa walimu abasinga we bali bakitawe we bali wagaana okukola kuba naye tebakolanko mukolo gwa kwalula olw'ensonga nti abaana bonna baaluwa njala sooka kubuuza David Wasajja Apoli ku myaka gyo gy'olimu 6+ okyamanya akalirako gye kali yakalira okamanyi Wasajja omanya ani alina akalirako era nga ttaka limwagala okutunda wali ekajjaga we baalulira abalongo aba Buganda ettaka mulitunze mulimazeewo kana ogamba nti oli mwana wa Muteesa toyalulwangako tokolebwangako mikolo tomanyi nakalirako gye kali kubanga mu kwalula abaana ebiseera ebisinga tukozesa kakalirako okamanyi gye kali gwe omanyi akalira gye kali tokamanyi awo tetugenda kuvaawo kino kyekikulu kya byonna bwe twogerera olwaleero bano abantu balina enteekateeka ebalowoozesa nti basobola okuzzayo Ssaabasajja Kabaka ne bamuwaŋŋangusa enkiddamu wonna w'owulira nti Ssaabasajja Kabaka yafulumya eggwanga bamufulumizza eggwanga manya baagala muzzaayo lwaki baagala muzzaayo wano ebibuuka tebiragaanye bikubagana empawa Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga bwe twamusesemya Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi yayogera ebigambo bingi nnyo n'ayawukana ne banne bayogera n'amala neyekuba oba neyeeyiwa amanda mu mbogo nga byayogera tebikwatagana bw'atyo yatugamba nti Ssaabasajja Kabaka watu tajja kulabikako ku mukolo gwe ogw'amatikkira mu Lutikko e Namirembe era n'atugamba nti okukomawo kwa Ssaabasajja Kabaka tekukyusiza mukolo kugujja mu Lutikko e Namirembe ate gudde mu Lubiri ne tugamba okke no problem nti anti abasawo bamulaalisa bamugamba talina kulabikako eri bantu anti ekiswazo mugagga ku kutana k'entula ng'ate agamba ye ssente azina esobola okugula ennyama n'agirya ensava naye ate bigenda biva byokka abasawo bakugamba nti tojja kulabikako
ate ye Ssaabasajja Kabaka n'akulaga nti mulamu nnyo atambula awulira ne ku bantu kitegeeza nti gwe bakugobadde emirundi 75 wekwata ku bisubi. Ensonga lwaki baagala kuzzayo Ssaabasajja Kabaka buwanganguse takyayagala kuliraana abantu bano kubanga bamuwunyira ziizi kati okuvaayo lwe yalabiseeko nalabikirako ekyotera mu bagambye mbu abaswaza. Imagine Sarah Kagere, Agnes Nabaloga, David Wasajja ne Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja mbu Ssaabasajja Kabaka abaswaza tabawa kitiibwa mbu ye atambula nga bw'ayagala. Kati kankubuuze maama, mu abakyala babiri Agnes Nabaloga ne Sarah Kagere, bwe mba mugenda okuloga mukubirani mu Buganda esimu tugenda kuloga. Bwe mba mugenda mu mission ezigenda okutusanya Buganda mugenda anebo mukubira esimu temugenda wano. Bwe mba mugenze gaba ku mazzi mukubirani banane tugenze gaba ku mazzi mukubirani temwina go mukubira mugenda kula mikolo gyammwe. So Ssaabasajja Kabaka muntu ng'omuntu alina eddembe lye okukola kyaba ayagadde. Simanyi lwaki muwunyirirwa nnyo bye mutateekeddwa kuwunyirirwa. Nga mmwe mukola ebyammwe wattu naye alina okukola ebibye. Ate kati kankubuulire empale teyita mu mutwe, empale teyita mu jjoba, empale eyita mu bigere. Ompulidde bulungi nnyo? Singa kummwe kwaliko omulenzi ate mwandibadde babi nnyo n'okusinga apuuli naye tekuli mulenzi y'ensonga lwaki Katonda yabakola nga muli bakazi. Ompulidde bulungi nnyo? Kalinjala bategeeza bakazi mmwe. Ssaabasajja Kabaka kyonna kye mwagala omukola mujja kimukola naye ng'ali mu Buganda kubanga mission yamwe tugimanyi temumwagala. History twambabudde buli kimu kyonna. Naye Ssaabasajja Kabaka yagambye nti nze kaŋŋende nambule ku bantu bange wattu ebifaananyi mwabire bulungi nnyo nga bitambula bulungi nnyo n'agenda okulambula ku bantu be ab'ekyotera. Ndowooza ekyo kiba kikumala okutegeera nti Ssaabasajja Kabaka mulamu bulungi nnyo era ebintu bye abikola bulungi nnyo. Naye abatamanya ŋŋamba bano balina obuzibu bumu tebaagala kukkiriza. Oli yatugamba nti Ssaabasajja Kabaka abasawo tebamukkiriza kukola ki? Kulabikako mu bantu ye n'abalaga nti nze nja kulabikako mu bantu bye mwogera byonna si bituufu. Obutambi bungi nnyo olw'obudde tetugenda bulaga naye ekyo kikulaga ki? Kikulaga yakoowaakoowa tatayagala kula ku bantu bano abaali bamusse. Naye abantu bano beesibye ku musajja beefudde nampulira zibi buli kimu bakikola. Naye ekyo si kyekikulu. Ekikulu kye kiri luddawa. Ekikulu kye kino. Abasajja bafutubadde Mmengo ne mission yabwe y'okusuula Buganda. 1. Mayiga mpulira nnyo ng'oyogera ku nnono gy'otamanyi n'abantu abali Mmengo. Obuganda bulimu abazaana ba Kabaka abali mu buli mbuga abeefiriza okuweereza Obuganda. Bakazi battu nga tebalabye ku baana tebafunye essanyu lya bufumbo olw'okuweereza Obuganda. Okime kye kitegeeza gw'osiiba na mukazi wo nga mwepiica okuva ku lwamufuna omupiica mpaka olwadde okyamupiica mufunye n'abazzukulu. Osiiba mu wooteeri ez'ebbeeyi mu Kampala ng'opiica abakazi. Mu ofiisi y'opiica abakazi ne mu mmotoka opiikizaamu abakazi. Eriyo abazaana ba Kabaka nga baweereza Obuganda ng'essanyu ly'obufumbo talifunangako bukyanga asiigibwa oba alondebwa okuweereza Obuganda. Tafunanga musajja olunaku lwe baamuzaala olwasumukamu emyaka 12, 13 ne bamusiga agende mu mbuga abeerewo. Akyalina embuzi ye, akaddiye nayo, akoze buli kimu ng'aweereza Obuganda. Temubawa mmere, temubawa nsimbi, temubagulira mmere, abamu bawadde obutwa mubasse, naye nga gw'ogamba nti omanyi obulombolombo n'ennono. Eri abasajja ba Kabaka baalekawo amayu gaabwe, baalekawo famire zaabwe, baalekawo buli kimu nga bali mu kuweereza Obuganda. Mmwe muli mu ssente za Buganda buli muzizannyiramu.
abambowa ba kabaka mwabatta mwabagoba ku mirimu abala ne mbasiba abala bawaŋŋanguka muli ku ssente za Buganda mulya Abaganda bali mu Buganda mu makomera we twogerero lwaleero kimbadde temumanyi ekkooti za Uganda ezisinga obungi ebitundu 9 ku buli 10 ziri mu recess zagenda kuwummulamu buli lunaku olukya mu Buganda bakwata abaana basukka 13 buli lunaku ne batwala ku poliisi ez'enjawulo ne batwalibwa mu makomera baleetebwa mu makooti ne bayitayo omulamuzi omu ajja abasalire omulundi gumu lando mulenga tebayina misango Mayiga tosobola kuvaayo kwogera kigambo kyonna ku baana ba Uganda bawambibwa ku bannayuganda battibwa ku bannayuganda bagobwa ku mataka naye ng'otudde kyokka abantu abavaayo okwogera ku nsonga ezo bw'oli mu kawalampa ng'owooza nti balwanyisa Buganda gwe Buganda gy'olimu oli ku pulani kiki gw'otamanya nti Obuganda busana babusaanyaawo nga ne Mukama yavaayo kennyini n'ayogera ku nsonga ezikwatagana ku bintu by'okuwamba n'okotta abantu n'ogaana okuddamu ate ng'olwanyisa otegera lunaku ki mwabeeyita basajja ba Kabaka baminisita batambula nga mugenda mwogera ebigambo ebikikinike mukolera ani nabagambye olwaliro officially Mayiga yasindise abasajja be okugenda okutandika okulwanyisa Kyagulanyi ku bululumbe pate wa yabasindise mbagambye tuli mu political open battle ne Mayiga ne gurupu ye ffe tetulwanyisa ofisi ya Wakatikkiro tulwanyisa Mayiga n'ababbi babali emmengo nkiddamu twawula ebintu bibiri Ssaabasajja Kabaka tumuteeke wali ne ofisi yo Wakatikkiro tugiteeke wali nga ofisi wabula tulwanyisa Mayiga ne bapoliticians abali emmengo ababbi kuliko akasajja ke bayita Ndazibonye Kahuchi Tunyo Mix akampi akalinga essaala y'okusiigibwa kw'abalwadde akayina ekyenki kalinga ng'olujja lw'essabo akasibuka Emitiyana Kandazibonye Kahuchi Tunyo Mix akayina ekiwala kikalinga essabo elujja lw'essabo kampi ng'essaala y'okusiigibwa kw'abalwadde kuliko eyeeyita Kiyimba Freeman chairman wa Buganda tuginyage musimeri Buganda tugizikunti chairman wa Buganda tuginyage n'obubinja obula mutambula musiige ettomero bati Kyagulanyi sentamu kati kambatandikeko kati ono wabaddeyo omukwaddeyo okuziika mu bitundu by'Ebityana mu kitundu kye bayita Kiyudaaya waliwo omuntu yafudde bagenda okuziika wabaddewo baka ba paliamenti kwaddeko Zaake kwaddeko Kalwanga ne Kabuye ne zireeterako ne mmeeya w'Emityana n'abasajja b'Emmengo ne balyoka balumba Kyagulanyi nga bwe baagala kubanga bali ku mission naye kansooke mbazanyire kana akantu kono omusajja ono leka tugende mu maaso Mayiga kyekibadde Mayiga tiyabadde mu revolution yaffe actually Mayiga agirwanyisa nnyo era kino kyogera ku kamera omuntu asinga obutaagala Bobi Wine ku nsi kuno bamuyita Mayiga nkyogera nga ntya Allah muhoozi omulaba nti ayagala Bobi Wine muhoozi asobola okukweka Bobi Wine nga waliwo obuzibu yes lwaki Mayiga tayagala Bobi Wine yababbako sho alright ekizibu si kya sho ekizibu kikino kati ono mukulu gwe bayita Kiyimba Freeman chairman Buganda tuginyage bwati bwe yayogedde